Oli mulabi mulungi akyekuumidde ku channel ya Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Amanya nze Muzungu David nga bulijjo tubeera nga tugezaako okuba nga tugatta etoffaali ku kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu. Ebintu bingi bye tulina okukola we tubanga Kadongo Kamu ono tuli baamukuuma okugezaako nga abazungu we baakuuma country music waabwe okubanga akyalimu ensa n'okutuusa kati. Tulina okuba nga tutambula wano wendi ndi ku bijja ndi Kyerima mu Bugerere. Ndi Kyerima mu Bugerere, kale gwe andaba ng'oli mu bitundu byeyo kimanye nti ndi wammwe. Ze mbalagako ebitundu ebyenjawulo gye nze mpita nga nkola ebintu bino. Olunaku olwaleero ndi ku kijja ky'omugenzi Christina Nansamba. Ndi ku kijja ky'omugenzi Christina Nansamba era wano wenyimiridde kino kye kijja kye toza wafa omwaka gwa 1998 mwezi gwali gwa Desemba, yazaalibwa 1969. Omukyalo ono ekisa ky'okuyimba yakiyingira ng'ayambibwako era munnakyerima munne gwentegeezeddwako nti ku kyalo kino yamala n'avaako. Kasozi Njala Yagwa. Kasozi Njala Yagwa okusinga erinnya yalikolera mu Bazira Guitar Singers naye ng'ojja kumujjukira mu kibiina ky'omugenzi Hamani Basude ekimanyiddwa nga Kabulada Professional Singers gye yava. Kale oyo ye yaleeta omukyalo ono. Abasinga oba omumanyi ku luyimba olumanyiddwa ng'obwomu, obwanamwandu, alina ennyimba ng'omulenzi wange, Patrick, Sente, Gilasi yange, ezo zonna nnyimba za mugenzi Christine Nansamba. Wano wendi we wali ebijja by'abajjajjaabe, ebijja by'abakadde be bino byonna tubiraba era nga we tugenda okubalaga mu maaso awo. Ndi ne mama wa Christine Nansamba wali wano naye tujja kubanga tunyumyako naye. Yazaala Christine Nansamba Ndeeda. So ebisingawo tugenda kubanga tubijja ku maama naye tugenda kwetooloolamu mpola tubalageko n'ebintu ebirala ebiri amalala agali eri ag'abajjajjaabe, nkulageko ku malaalo aga muzeeyi nago ogalabe. So tugenda kwetooloola mpola naye nga we tuba nga tuli bakusitula ekisaawe kino ekya Kadongo Kamu tulina okukola ebintu nga bino. Yali mukyala w'amaanyi omujjukira mu kibiina nga Lukwata Advanced eky'omugenzi Livingstone Kasozi era ne mu Kampala Music Stars namwo yalimuko mu kibiina kya Livingstone Kasozi ne mu kibiina ky'omugenzi Prince Jopo Kafeero era we yafiira yali ali wa Prince Joe Paulo Kafeero. So bwentyo bwensazeewo olunaku olwaleero ekintu kino kibadde kimmanja okumala ebbanga ti lwaki situukako wa Christine Nansamba naye essanyu lyenfunye oba oliawo liyinza okufaananako amasanyu g'emabega genze mbeera nago nga ntuuse mu bifo ebifaananako nga bino. Ffenna oba oli otya enkomerero yo egenda kubeera bweti. Naye gwe atalambulako banno gye baaterekebwa ani agenda okulambula ng'okoze eki nga naawe obulamu bw'ensi eno obunnyuse. Kale ngenda kuva wano tutambule mpola tudde wali ate mbasomese. Okay, muntu wange omugoberezi wa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, nkujjukiza nti enteekateeka leero ngikoledde Kyerima mu Bugerere ndi ew'omugenzi Christine Nansamba. Christine Nansamba omukyala eyakuyimbira, omukyala eyali omusanyusa, omukyala eyali omuzinyi mu bibiina ebyenjawulo. Kale wano we baamuziika. Ku mukono guno ndabawo Matayo ku mukono guno ndabawo Matayo Gwana yafa nga 23 Ogwokusatu 1965 yawangaala emyaka 9. Ono ye jjajjaawe era abafuna omukisa okuwulirako ku luyimba obwomu
yono gwe yali alayira nti ndayira jjajjange Matayo ow'Ettendo eyandeka nga sinazaalwa nze, yono gwe yali ayimbako. Then ku mukono guno ndabawo omukyala Falaska Kyakuwa. Falaska Kyakuwa yazaalibwa 1901 n'afa nga 15 Ogwokusatu 2012. Yali atwaliriza emyaka 11. Ono ye yali mukyala w'ono. Nategeezebwako nti Muzeeyi Matayo ono yava mu ggwanga lya Kenya okujja wano n'asenga kuno era n'afuuka omwami wa Kabaka ng'amulamulirako ne mulamula yali wano. Kale yono omukyala gwe baakola naye omulimu ogw'okulaba nti bazimba ensi empya. Kati we tweyongerayo erudda eri we wali taata w'omugenzi Christine Nansamba. Katugendeyo nawo tulabe. Okay, kati wano wenyimiridde ono wano wendi ye omugenzi Emilikwa Peter mwana wa kitange Emilikwa Peter ndoze lya mwana wa kitange lye baali bamukazaako. Ono ye mutabanyi wa Matayo Gwana ye mutabanyi wa Matiyo Gwana azaala Christine Nansamba. Ono Peter Emilikwa yazaalibwa mu 1903 yafanga 17 Ogw'ekumi 2013. Ekyenjawulo mu katambi ke nakolako emabega we neetegereza ennaku zino bagata omwaka ne taata gwe baafiiramu, naye taata yafaako omwezi gumu emabega. Taata wange yafanga 14 omwezi ogw'omwenda 2013 ne tumuziika Ivukula Mpande mu Namutumba District mu Busoga. Era ne taata ekirala kye yali asingako ono n'emyaka era yali agimusinga kubanga taata wange wa 1919 yafa omwaka 2013. Kati ku mukono guno ndinawo omulala gwendaba wano Mubweka Pascal yazaalibwa nga 3 Ogwokusatu 1946 yafa nga 4 Ogw'omwenda 2011. yono muto woono. Kati wetweyongerayo mu maaso nga tuvudde ku tata wa Christine Nansamba, mu maaso wano ndina omulala jjajja Maria Atianga yazaalibwa Maria Atianga yazaalibwa nga 2 Ogw'omunaana 1923. Tata wange ndowooza yali amusingako emyaka 4. Yafa nga 24 Ogw'okutaano 2020 yatwaliriza. Ono Maria ajjajja azaala maama wa Ssaabanyala. So amaka gendimu nkulaga nti ga byafaayo nnyo. Nkulaze nti Matayo Gwana yali mwami wa Kabaka mu myaka gy'emabega eri. Kale wano nga we wali mulamula era amaka woogalaba gakulagira ddala nti siga kaakati era gakulaga n'amaanyi ge gaalimu. Kale nkugamba nti wobanga ofiisizanga obudde nga buno tunoonyeeko abantu bano. Christine Nansamba baatukolamu emirimu mingi, abamu tetwasoma naye nga tusomedde ku nnyimba z'abano, abamu tubadde n'ennaku yaffe gye tuyitamu
naye nga nnyimba z'abantu bano ze zitubeezaawo mu budde bw'obwetaavu. Kale mbasaba baganda bange tituwerekereze nga tunoonyengako ku bantu bano. Muzungu David wenvaayo ne nkugamba nti nfollowinga n'onnyima follow, ekyamazima obeera n'omutima omubi. Olaba nze nsobola okuteekamu n'entambula, laba akafuufu konna n'entambula nzije nkuweereze, gwe wooli awo ku ddatawo kw'oba ondabira n'onnyima follow, weenaakusaba ssente onoozimpa. Kale nkusaba nti tuwerekereze followinga, sharinga, commentinga Facebook,